Gaza olamu gamba ki? Tulabye emitimbagano wanda. Gaza nali manyi Gaza wanga talina problem. Naye ate nagenza olaba Gaza wanda wiki ezisembeyo ezo ezitambudde nga ndaba Gaza simu angu nengedde simu ene wanda nengere ne simu ekubwa. Gaza buzibu ki? Just simu zaziveyo tezisanyusa. Esimu zaite zisanyusa. Gaza nyaga soko tunulia na tunajja nawo umako gwede gutambule gutya musical joli. Tebubadde mubi. Okay. Sizaawe byange. Okay. So abakulaba bawagizi bawagira Gaza umako gwedde mulimu abali passionate nga bagamba nze ndi team Gaza abalala nga bagamba ndi team Kabira abalala nga bagamba ndi team eno tuba tuguyingira guno ate tugenda okulaba local reunion akajja kati agwe ne n'omuntu abagambye okuba nti mwali kumbiranye naye alien skin reunion eyo yajja etya ate mbiraye tekitegeeza nti twetemule ate era temututerawo nnyumba nti onaawangulo ojja kufuna eno owitegera sente oba bya awaadi oba biriko sente nti oba munawangula munakola ki bigwawo ebyo kubeera ati sigwe gusoose okolagana naye. So nga omuntu nga nkifunzafunza alien skin ne side eri ya Uncle P wasooka kusinkanaani kuba tugenda okuva eno twagenda okulaba project ya Pallaso gyali ya shooting akulaga abantu ng'omuyimbi omupya gwa Allese ate tugenda okuva eri tulaba oli agamba wali side ye kuba biri abo wasooka kusinkanaani kuba biri bonna alien yali taano wange kuva dda omuntu okuba taano kitegeeza omanyi waasula omanyi buli kimu omanyi ebyomunda kati nga ye taliiko n'ebyo nga newakansi omuluma nga mukwano gwange ngera ajja newange nga taliiko byaba Pallaso maserebu biki shegera so Pallaso yo kamiri ya mundaga nangamba oyo muganda wange bamuyita Pallaso biki era nange nali mulaba ku kitimba so nze nali sefasa nyo bayimbi nga nze mutano wange kamiri era nga yakimanyi kati nga baganda besibefasa simala bakina wizo era bagikwano baye babonga ko bonze nga sibefasa mbera ne doctor wange obushegera so Pallaso awe yalwanira ni alien awe wefukira ddala taano kati close so ufuka taano close nga embira kusikomu gwa Pallaso ne alien skin bamaze okulwana ulungo ovudde wa taano woze wa Pallaso oba waluwe kyakutabula n'ogamba ganzi ekintu akikozesa nnyo oshegera so manya ndire gubadde mukwano gwa FIK no ana FIK katika kankozese gwe nawo so yimba nawe kisobola okukola era kisobola oshegera nakupika nenga tinange nalabeera abaana weda bansindikira nti bayimbi so wera kirabera kikyanye tekyakwewisa njagala tutunulire n'ebirala wovewo omusajja alien n'otandika okutandika wali oyimba ng'okyali wa alien yali nyimba naye nga nyimba mu Luswayiri naye yagambye mweyanjigiza oteekayo oluyimba ku YouTube nti wali tomanyi kuteekayo oluyimba ku YouTube naye sesenye na musajja agenda kebere banana we nagiteera yagambe yantera banana wasoka n'oteekayo origino nga temuli kamiri kati nagiteerayo ate teyanderayo oluyimba just kwesubya kulaga abantu nti mulungi enyimba naye nateekayo dde emyaka ng'ebiri mabega nga sinayimba banana nateekayo dde Oluswayiri nawe ojja kebera Oluswayiri enyimba nga 3 nga zonna zirina vidiyo kati gonangira evidiyo emitwalo 5 nga nakwatayo dolede nga 3 emabega. Gaza wovuddeyo wasooka n'okola project ne kamiliyoni Pallaso tumulabi mu video omuntu ajja kutwala ekifaananyi Pallaso video ya banana yali mu remix kamiliyoni waalina ebiseera omuntu ajja kutwala ekifaananyi alabe yagamba nti ate Pallaso n'abamawulire ng'egye yali abalaga nti mukwano gwo nnyo okusinga alien nti byakoledde bingi okusinga alien kuba biri abaani asinze okukolera sijagamba mbona bankoledde nnyo byamaanyi nendooza ku babiri lwaki totaddemu kamiri kuba kamiri gwe ndabanga yanyamba ennyo kale tugattemu mi request kale ate mi request ye number 1 wiki yanyamba tegera kuba kamiri yavayo nampaayo n'emmotoka n'akujja ku bigere gukwata emmotoka eno wesorongengamu tambuzira ku gundi esebo ofunye oluyimba
So tutunulire ebigambo ebitadde bitambula nga tukomerawo mu mawulire olunaku lwaleero. Wiiki emabegako wiiki ng'emu bbiri oba wiiki eri ewedde nga Allese Bwino agenda mu concert nga tanatuka kugenda mu concert. Twalaba reunion gwe ne Allese Bwino muzeemu mukwatagana. Okwatagana kuno kwali mu bulungi, kwali mu kuyisaawo ekivulu kya Allese Bwino oba yakukubira kasimu n'agamba nti waayi muganda wange byonna ebyaliwo biggweewo tuvuge chapter empya. Sijja kuba simu. Naye nagamba ekintu kimu entalo ze mwali mwagala za twali tetufuna mufe. Zaali zibatwalira butwali zikasente. Naye nga musigala temuyinaamu. Kati wooteebuusa ng'obuulira nti baddayo mu kyalo lwa ntalo. Tuva awaawo tuba tugenda mu concert ya Allese Bwino nga yankeera ne tufuna scafe yali awo nga tulaba emmotoka za Pallaso badde zikola drive balaga bazikubye Pallaso ne Gladiator bali balina concert ku Supremacy tulaba emmotoka bazikubye mba ndi awo ndaba essimu enkambwe Gaza. Anti Pallaso yazeyasiza. Pallaso yasize emmotoka ze n'akiteeka ku Allese Bwino. Walayo vidiyo emu ng'eraga nti abeere be bayasiza. Kati abantu batye balaba edduka. Weewaawo wenyini tubadde tuzze mu wiiki eno yenyini etambula ewedde. Tutunulidde tulaba essimu gy'okuba ku mutimbagano etambula nga Gaza oli mukambwe. Ebigambo biyitingana n'omukulu Uncle P. Obuzibu bwafuddewo ate kuba wali twali tumanyi kiwedde. Ayadde alina omuyimbi gwangamba bwansinga obwakabi. Nemugamba obwakabi tebabwetuuma. Aye mugamba ssente tebaziteeka mu kyenyi mbulage ssente z'olinawo. Ssente zikuba mu musaayi ate gumanya n'ebikalo by'olina ku nsi kuno. Segera tojja kuneeragirako ng'osula na muloogi musumaya mu Gladiator. Gladiator asula muloogi. Why? Talinafuna nyumba ng'omusente agabye mungi. Why? Nze nkugambye. Abasajja abo beetereeze ssente zizakwemulisa bazifunye bukulu. Segera kati alina amadu mangi bwe wabamu n'emiliyoni. Ate naye amusubiya kati abalaba nga awanika muyimbi. Naye ng'ate simunenyereza embeera nze ngimumanyimu agiina. So embeera weetambula yakwesodya. Lwaki mu nsikangano ku ssimu gye n'abya obusungu bwa Gaza omusajja n'omuwa erinnya epya byayita Ankombalabe. Ngamba mbu alina omuyimbi we yakoze ekivulu Supremacy bwansinga. Nemugamba olaba naawe tonsinga ate omuyimbi wansinga. Wamuwadde erinnya Uncle P, Ankombalabe. Go byogedde. Ate ku ssimu gye nalabye eyamuyise Embalabe yabadde ani? Naade munyiivu. Naye nga kuba ye n'akuvuma feesi n'ebisigadde nti oli kabi. Yanvuma amalibu. Ne mutunuulira nga katono muvume kaki. Nononya ekyokuvuma. Muwagala kanya kaffe ka Uncle P. Uncle Pimpo. Gaza Uncle Pimpo erinnya ng'omuwadde ddala abaana tebaleetedde kukola linnya ddala ku mitimbagano okwo. Guba gugwe era kiba kimukolera. Wamulangidde okuba nti ne waasula mukyala yasasula obituufu Gaza. Ebiveeko soko biveeke. Ebyo tubireke. Sagala mukuba nnyo muganda wange oyo okuba olekaleka. Nina mukayako obuntu. Sagala nnyo muyimbi. Naye yakulangidde osula mu katooyi. Ye yandaga nti anangidde osula mu tooyi. Yanzija mu kuta alina kye yali akoze wadde n'eki. Ennyumba eyo giraba ya bisenge bina. Kati ye yasookera mu nnyumba ki nga yakafuuka sita. Nze namulabako gye baasulanga eri waggulu kisenge na ddiiro. Gye baasookera Jeff Kiwa gye yamupangisiza. Awo waggulu oluwafu. Wanguyambuka waliwo n'ezo ennyumba gye nsookeddemu bisenge ebyo bina bijja ayita tooli. So ebintu byawukanamu. Kuyinza okuba nga wajja n'ekisima kirala nga bangenze n'ekirala. So mu mbeera eno mwe nga abadde abooluganda mu kusikangana walaze nti kati mu kusika omugwa okwo ate okola oluyimba ne Allese Bwino immediately. Ati oddayo agamba twagala nnyimba. Nnyimba tuyina. Mu mbeera gye wali wa Pallaso tewakola oluyimba naye? Oba mwali mu nteekateeka okukolayo akayimba? Twakola luyimba lwa Best Man nga remix. Ne muluta? Ya promoting ate wa promoting? Tojja kumbuuza bingi naye tugagenda omulabo obuuzeeko. Kuba Best Man
Alaika promotion temwagiteekamu. Abdulmurasi yalina okwebereramu kuba twali tumuwadde ku masanyalaze. Okay. Ng'alina okwepushinga biki nga omumanyi. Kituufu ekitegeeza project yali muna Abdulmurasi. Best man togimanyi ya. Olwa Abdulmurasi luli. Mwali mubuluzeemu. Ana promotion Abdulmurasi walina okwebereramu kuba baaba. Era nzijukira asindikira ka video ng'olukuba ku radio yo. Naluzannyamu naye ati kyengambye badde sijjukira. Mbadde sijjukira Gaza, mbadde sijjukira kaseekeza lwayitamu lujja. So mu mbeera eno ki ekikoza na Lenskin oluyimba? Just tuli bayimbi agala tutunda ennyanya. Mwandirinzeeko olukola muyombye ne Uncle Pimpo. Tetuli balwanyi, tetuli ki, tetuli ba bigaati. Era tulina kugenda mu studio tukola ki. Tulina nnyo kitugata n'oyo mubbi. Tulina kukola nyimba. Oli mubbi. Nange ndi mubbi. Nawe oli mubbi. Oli Uncle Pimpo. Katwengata abasatu abo mfuna ki? M23. FIK GAZA tutulire olimba walise batwe mwakoze. Mada. Ani yawandiise? Nawandiikako ne Kimenkeo, nawandiikako ebimu. Teyawandiika byonna. Yawandiika bimu. Producer ki? Producer. Yakoze ka audio. Gwe mwakoseza amaloboozi kuba n'ekifaananyi tugenda kubuuza emba mwakikutte ani yakikutte. Yo mbali ja babu ya tata wa Alien leero. Tata wa Alien yani. Bayi yavayo nayogera tata wange. Kayinange jabbabu tata we leero. Yesebo. Kati sebo tata we yakoze oluyimba kuba onzija kukibuuza. Soko lindeko. Ebyombuuza byasoko lindeko nange babu. Omwami yazanya comedy yafa omujjukira. Ani abafudde bangi n'omugenzi Katoluwama yali comedian nafa. Katoluwama yo yali MP. Mzee wa aji. Oli serious? Nga yamwegana nga yafata yatudde nti mutabani we. Nze gambe mzee we. Mawulire mapya g'otuwadde. Ojja kubiwulira mu ngamba. Obijjawa? Goza sibamanyi? Mpulidde ku ggwe. Bonamba manyi. So Gaza nga tukuta bannayuganda bano ndabadde ntambula ku mutimbagano nenengera nga 17 May wanise ekivulu nga ne Uncle Pimpo 17 May awanise cricket off go wanise Africana bituufu oba kawani bituufu owanise Africana ali Skin basembayo nga bamumya Africana ewa natumera tujafuna ekisaawe tingira ofite biki lwaki wanise kuna kulemu ne Uncle Pimpo ntati kati gwe wakwantu go kitwala nti mpanise kuna kulemu ne Uncle Pimpo naye yagamba yena n'abayagala atekeko kunakula ayagalayo beef ayagalayo challenger nenze satambulira ku ekyo inateekayo kuba nkimanya abampagira si bwe bamuwagira kale ffe tukweyanziza naye nga katusuubire nti omuziki gugenda kuba muziki ku muziki muziki ekyegeera era ndaza nawe olawo okiraba engoma nyingi zetulinawo tetulinawo n'ebigambo ku show yo tusibire baani okuyimba Mirikwesa ayinza okuyimba Dr. Jose Chameleone sure Shegera era Uncle Pimpo mbale nsaba oveeyo ng'afunye abantu gatafunye kwa kyawuka ayinza okuba ng'afunye nakakutaakake kati n'asookera eni wange n'asooka abawanga Uncle wange era Shegera neba Uncle banja agenda obeerayo erinnya walifunye baaba Uncle Pimpo wamuwadde erinnya baaba goli muwadde oyogera goli gemeddeko buli ssaawa Shegera goli gemerako buli ssaawa